nze nkumanyi naye oli munnanga alinga agamba omufaananiranga gwe yali alabyeko. Amannya genjogedde geego matuufu? Amannya gange amatuufu nze Rhoda Namayanja andaba eyo ago ge mannya gange. Amina. Rhoda Namayanja azaalibwa wa? Gomba Kabulasoke. Ozaalibwa Gomba Kabulasoke? Yes. Oli neiba wange awo? Katonda wange. Nawe oliwe Gomba? Nze nange nzaalibwa awo kumpi awo. Luweera awo. Okyali wala. Ndi wala. Ndabanga banneiba. Waliwo abasajja ab'eggomba naye kaakati gwe Luweero. Oli atulaba ayagala okutega Rhoda Namayanja. Yani okay. Rhoda Namayanja. Mpozi kati wafumbirwa? Sinaba kufumbirwa. Ntabadde ayagala akitegere nti mukyalaani. Kyali Rhoda Namayanja. Kibuuseeko. Rhoda Namayanja otandika ddi okuyimba era otandika otya? Natandika okuyimba nga ndi mwana muto. Yes, natandikira mu Sunday school lwakubanga mu biseera ebyo nali nkyali mu ddiini eri ey'aba Seventh Day. Kakati nenzija mu mwaka gwa 2011 nendokoka nalokokera ku ssomero. Ng'olokokera ki omwana omuto? Kakati nalinga ndi ku ssomero eyo nga nnyimba. Kakati omusumba yalinga asumba abalokole mu biseera ebyo abaaliyo ku ssomero aba Scripture Union. Yayagalanga nnyo eddoboozi lyange naye nga ndi mu Seventh Day. Naye nga kati kye yakolanga buli kaseera nze saalokoka lwa kintu kyonna naye omusajja oyo yampitanga buli lwe baategekanga oba buli lwe babeerangayo n'okusaba nga mpita n'aŋŋamba jangu otuyimbiremu. Lanchawa yabeerangayo ku Friday ku ssomero eyo ne ku Sunday naye nga buli kaseera mpita n'aŋŋamba ku Lwokutaano ne ku Sunday nga baba ne service ennamba abalokola ab'oku ssomero kubanga ku ssomero lyaffe abalokole baalinga be batwala paati ennene. Yes, ate essomero lye baliyita batya? Essomera wa ye Rhoda? Mbozi ng'eri wano. Rhoda olwo wasomera wa? Essomero balinga baliyita Manchester Progressive High School. Manchester? Mu Bungereza? No, lyali wano mu Uganda. Liri wano. Lisangibwa wali kubira akalango kale. Kubanze Manchester. Eyo tuveeyo Brian. Manchester ndabanga e Bungereza. Kakati Rhoda? Kakati bwentyo nentandika okubanga abalokole abo mbeegattako. Kakati baatuka ekiseera bambi ne bansika nga bangamba jjo tuyigirizeyo ku buyimba. Jangu otuyambeko wano. Kakati wakati mu kubeegattamu nentandika okuinteractinga nabo. Kakati ekiseera ne kituuka nga aba Seventh Day sikyababeeramu. Kati nga ndi mubalokole. Yes, nga mbeera buli kaseera mbayigiriza ekyavamu ne batandika nga okukola timetable nga bantaddeko gw'osinza. Leero gw'ogenda leero tukulembera mu kusinza ku Sunday. Nentandika nga okukola worship ku ssomero ow'abalokole. Nagenda okuva ku ssomero nga ntudde senior 6 nga sikyagala kudda mu ba Seventh Day. Kati bali bantutte nnyo nga ndaba eri sikyajaayo. Bwentyo ng'olaba boloboze eri kiba kibulamu. Bwentyo ne Mukama nannyamba nenjatula obulokozi. Bwe njatula obulokozi mwaka gwa 2011 nenzija nenjoyininga ekifo kye bayita Prayer Palace Christian Center. Olwo w'olokokera wali obeera wa eri mukyale waffe? Nedda. Ebiseera ebyo nalinga we nalokokera nalinga mu Kisulo ku ssomero naye nga atembera ne sister wange ebulenga bwe nawumulanga nga nzira n'embeera ebulenga. Kakati ekiseera kyatuuka nga wakati awo mu vaaka eya senior 6 nenzija nentandika okubeera ekyebando waliyo brother wange. Kyebando wa Nansana Kyebando eno Kalere? Kyebando Kalere. Kati ekyambeeza awo nali nina ebintu ebimu bye nnina okwasaganya nga biri mu kibuga naye nga ate eri ebulenga wabawala. Kati mama wange n'agamba brother wange nti kansulaawo okumpi nsobole okuba nga nsobolanga okujja mu kibuga mu vaaka eyo. Kakati bwe najja mu kibuga ne mbako oluganda omu gwe nasisinkana bamuyita Kato God's Love. Kato God's Love muyimbi. Sokoleke Kato God's Love ali mu bya events. Simanyi nnyo naye kakyemanya yinayo obuyimba bwawo naye ebyo ebiseera we namusinkanira. Yayimba simanyi nti kayimba ke yayimba kali awo naye
buyimba bwe bunjinji naye buli mu audio ndoza tebumanyiddwa nnyo. Waliwo yeeyita God Love mpaka simumanyi naye waliwo omuntu gwendaba abannyo n'abaana b'ensi eyo yeeyita God Love. Naye nina oluyimba lunalisiibinga ewantu eyo nalusanga nga bamuyita God Love. Ono Kato. Actually abasinga obungi abamanyi Kato oyo musibi wa nviiri era yeeyita Kato Kinki. Naye nga ye Kato God's Love oba abalala bamumanyi nga Kato Kinki kubanga muvubuka musibi wa nviiri. Kati omuvubuka oyo yatandikanga okumbuulira ku kifo kino. Lwali lunaku lumu nengenda nenjoyininga nenzija mu overnight ya prayer palace. Bwe najja mu kifo nali nga ngenze nga kati olwokuba nali mupya mu bulokole omusumba oli yali yaŋŋamba nti nsabe Mukama ampe ekkanisa wenyinza kwegamba ekkanisa entuufu. Kati nga ntiisizza nti mune ewali amakanisa naye nga ekifo si kirungi nga bwobimanyi akati nemba nga nagendangako ku makanisa agamu gakyalirako kati wali lumu nenzija nengenda mu kanisa ya prayer palace mu overnight. Bwe nagendamu nenjagala ekifo bwenjagala ekifo nentandikanga okujjawo ekyomukisa omulungi nentandika okujja nenzijanga wakati mu kujja nenjoyininga prayer palace masquire. Bwentyo nentandika okubeera mu masquire omwo mwe nabeeramu kubanga masquire mwennyini mwe muli praise and worship team. Kiseera walingawo omukulembeze nga bamuyita Kizito Dennis. Kati oyo mwami yannyamba neneezuula nti ndi musinza era ndi mutendereza. Nali sikimanyi. Yes, nali simanyi nti ndi musinza manyi nze nnyimbamu buyimba. Yes, naye nga manyi byakuyimbamu. Yes, omanyi waliwo okwezuula Brian n'okubanga tomanyi waliwo okubanga oyimbamu awo naye nga tomanyi watufu woyina kuyimirira. Kati omwami oyo yannyamba nentandika okubanga ntendereza era nga nsinza. Kakati awo nankulabyeyo omukulu Kizito Dennis amaze okuyambako okwezuula weesudde. Kati amagezi ag'okuyimbamu ennyimba ezisonga gwe wagajjawa? Olina oluyimba lwewakola emabegako awo maaso kawo tujja dwogerako mu maaso eyo. Okuvaayo ne concept bwezi tunoga nti okukola oluyimba bwe luti okimanyi nti abaana ab'omu kwaya abasinga obungi bwayimba oluyimba ebiseera ebisinga obungi lutera obutaggwamu kali akakwaya. Bana abayimba mu kwaya temunfuna bubi. Kwaya nnungi nze nsaagala era n'emiziki gwa kwaya nnyumira nnyo era nkola bulungi ajjudde ebinyuma n'ebiyigiriza. Naye abamu ku bayimbi bakwaya batandika okuyimba kali tekaggwamu kali ate bwe kali bwe wakajja mu kwaya n'akateeka mu lulwe nga ye luba luyimba oluusi zitera okugaana okulama. Gwe wakijjawa noga nti nsobola okugjayo n'ekintu ekirungi bwe kiti oba neera waliwo era omulala yakutwakula ku level mukulu Dennis we yakuteeka n'akutwala ku level eyo. Kakati ekintu bwe kiti ekyokubanga osobola okuyimba kwaya yo gy'olaba ng'ovudde ku kyokuba nti mugibeeramu naye bino byekuyamba wammanga. Bw'oba obadde wajjanga eddoboozi lyo lyatuulirwa ekuyamba eddoboozi nerisituka kubanga kwaya yo yennyini ekusika olwa training eri eyamanyi gye muba nayo nti wogenda okuyimirira okukola ekikyo ng'omanyi ekyokukola. Ekirala tukola nnyo waliwo ennyimba zetera okavaringa zino ez'abayimbi abalala kati nga mu kwaya tugambe ne baleeta oluyimba lwa sinaki ne bagamba kulembera oluyimba lwa sinaki kati bw'oba olutunulidde terulimu nnyo kwaya oluyimba lwonna olwa sinaki kati buli lwolukulembera kwayange lukuwadde negamba nga mugamba lukulembere kati ekyo nakyo kikumoldinga kwaya yebeera mu luyimba lwa sinaki sinaki tebaamu kwaya kati lwokikola kikuyamba nti ne bw'oba okoze ekikyo ogamba nti backup njajjeetaaga bwetaazi nze nnina kuvaayo nga nze sekinoomu. Ekyo nno kya bukugu. Amiina. Ekibuuzo badde ŋŋwanira kibuuzanga muntu nga producer naye okizzeemu bulungi. Amiina. Kakati mu bayimbi abayimba wano e Uganda bayimba gospel music katugambe mu Uganda mu Africa and world over omuntu kyaku inspiring okuba ng'oyimba gospel music? Rachel Namubiru. Yes. Rachel Namubiru ono mwanyina nze? Oyo yennyini. Munnayuganda? Munnayuganda ate yaliko omukulembeze wange. Era Prayer Palace? Prayer Palace.
ye muntu gwe weegomba mbayimbi bano ye ogambye inspiration omanyi abavubuka ebiseera ebisinga obungi we live by inspiration ojja weegendereza omuvubuka eva aba alina kyayagala okubanga oba aba alina gwayagala okubeeranga oba eva aba alinako ne gyatunula kati nze saagala kubanga njagala kubanga nze naye be bamu ku bantu abansikiriza neŋŋamba nti nsobola okukolayo ennyimba ezange yakusikiriza busikiriza ekisooka nali njagala eddoboozi lye kiki wamufunako kiruyina busungu no namwagala kagamba mu kumwagala ennyo nabeeranga musumbuwa nga mubuuza naye kati wakati awo mweyo embeera nange nemmanya nti lunaku lumu nsobola okukolayo obuyimba kintu ekyo nno somo ddamba lyetaaga okulambulwa naye kale katuveewo oli ayinza okuinspiringa notayagala kubanga ye okubeera ngaomuntu kwekugira kale tugambe tuve ku bino okuba kati mubulamu obwensi eno nyinza obba nga nkuinspirinze musically naye ne bagamba nti kagati yabye boda kati tuyagala kubanga ye kyekyogamba no musically like I was inspired by her musically. Naye ebisigadde simanyi. Naye music we anyumira. Kale. Music we anyumira. Njagala ekirabo ekiri ku bulamu bwe njagala buli kimu bantu. Ndabika ngenda nkufuna kati kale. Katube nawo mangu. Kale ankutumiddeko nnyo mwannyina nze Rachel Namubiru. Oli otya Rachel obulamu bulungi juzi namukyazaako eyo gye tukolera ne tunyumyamuko. Emboozi yali nnungi mukyala mulungi talina ttabu talina buzibu mukyala bulungi ate mukyala ali talented mukyala in fact she's a true inspiration awa bw'olaba byakola she inspires people to love serving God jjukira emabegako eri yagenda n'akiikirira Uganda Mutasika Project Fame ojjukirawo n'atuuka eri n'akola ebintu eby'ensonga n'akola ebintu eby'amagero nze mukusooka nali simanyi nti na mwana wa church agenda otuuka okutegeera nti mwana wa church ate yabadde ateeka abalala ku bunkeeke ne ŋŋamba ekitiibwa tukidize Mukama ekitiibwa kiba kya Mukama kakati mu mbeera efaanagana katyo Rachel abazadde bo gye bali maama wange gyali yali kitange takyaliwo maama yange mama wange bamuyita Nanteza Sarah. Awangalira Mbudu. Awangalira Gomba. Mutumireko. Bajja mutwalya interview mugambo wae mama omwana jangola bo omwana. Mama wange omulungi onkutumiddeko omukyala Nanteza Sarah eyazaala omuwala afaanaganako nga nze banaye si kitini omukyala oyo okuvaamu omuweereza wa Mukama nga nze naye mwebaza obonyabonya kibuga Kampala obonyabonya sitaani bonyabonya sitaani ekibuga nkyagaza ki sitaani yali ku bunkenke omubonyabonya vokali lirikali n'ebikolwa bingi singa oba oyambadde n'onyuma n'otambula mu kompawundi eno booti abantu bano ne bakutunuulira bati oba olumya sitaani oba balenzi bakuno mba nnumya sitaani kubanga sitaani yatayagala muntu kulabika bulungi sitaani alina embeeramu ayagala obeere nga wenna tofaananika naye buli lw'oyambala n'onyuma ekitiibwa kiddira Yesu Rhoda ng'ogyeko Rachel nti okuba nti akuinspiring okubeera ng'okola music muntu ki gw'olaba wano mu kibuga Kampala ng'ayimba naye nga wali yagadde okuyimbako naye Brian ekyo sinnaba kukirowoozaako tewali muyimbi gw'olaba ayimba nga oli mugwe wali ayanya okuyimbako naye oluyimba lwonna taliwo tannatandika kuyimba oba ndowooza yandibadde Pastor Justin naye era naye sinakigenda buziba nnyo kukirowoozaako ogamba gwe byakolabo tonnabirowooza nnyo simanyi nnyo kyekitwala naye nga tukigenda wala okuyimba osubira kuyimba komawa
paka Yesu lwalidda. Paka Yesu lwalidda. Ngamba nga kale ng'ogyeko kwaya waliwo music ogw'okola nga ggwe. Nga ggwe kuyimba music oyo kyosuubira kukikomyawo. Era lwalidda. Ekyo ekintu kitandika butandisi. Kiteeza ngenda kuyimba paka Yesu lwalidda. Okuyimba Brian oba obulira njiri. Ate kati bw'oŋŋamba mba nina ogibulira paka lwalidda. Okuyita mu nnyimba. Waliwo ali eyo nga ennyimba zange ze zigenda omuzzaamu amaanyi. Yes. Okay. Waliwo ali obuyi buli nga yali agadde okutegeera nti omwana omuto omulungi alabika bulungi nga ggwe kiki ekyakulokosa abalokole bakuwa ssente mmeka? Abalokole tebampa ssente naye bayibuli egamba omwoyo omutukuvu yalumiriza. Kakati abantu bano ensigo gye bansigamu nkugambye nti abantu bano bansembeza nga ate ne banjagala. Ate ng'ovudde mu kunsembeza kwegamba balina ebibala ebirungi bye bansigangamu. Tewali kyandokosa kirala okuleka nalokoka ndowooza nsobole okwegatta mu bantu bano mu bujjuvu. Osuubira okubuulira ku njiri oba olwedde ogibuulira? Ngibuulira okuyita mu nnyimba. Ng'ogyeko kuba nti oli muyimbi wa gospel, biki ebirala by'okola? Ndi florist. Florist? Ndi florist. Florist yakola ki? Akola bimuli. Osobola okuba ne ka birthday n'oŋŋamba jangu otutereko ebimuli ku mukolo ku ka birthday kange jangu ntereko ebimuli. Osobola mbikola ate mbitunda. Nkolera ku JBK ku Rome Street. Waliwo edduuka balita Shine Flower Center. Okolera ku JBK? Yes, on Rome Street liri opposite n'Avema. Kakati ebimuli ebyo mbikola ate mbitunda. Nkola ebimuli ebyebika ebyenjawulo. Nkola buli kintu kyonna kasita kiba nga kirimu floral work. Ebimuli bino ebiri nakyo ebiri artificial n'ebiri nakyo. Ogambye ebimuli ebiri nakyo n'artificial. Kakati ekitegeeza olimu ogambye florist. Ndi mukozi wa bimuli. Ye mukozi w'ebimuli mu Luganda. Florist. Okuva mu flower. Okay. Kakati oli ng'ali side eri ng'ali agadde okufuna ebimuli ng'ogyeko kuba music wona ki ebimuli ebyo ayinza bifuna atya? Asobola okujja ku dduuka oba asobola okunkubira essimu. Muwe ennamba yo. Ennamba eri 0701 26 83 25. Gimudiremu. 0701 23 sorry, it is 0701 26 83 25. Okay. Ye namba yo. Ayagala ebimuli yekka. Abagala ebirala bakoleke. Oba nawo ne bajira balindako. Bajira balindako. Naye ayagala ebimuli wekka yitako ye namba oyogereko n'omuyimbi akuwa ebimuli. Ogenda ate omukolo gw'okubuke colorful. Akakati twogere ku luyimba lwo nga sinnasiibula. Wafulumya oluyimba emabegakaawo OJJAKOLA. Oluyimba olwo wasinziira ku kyokulufulumya? Oluyimba olwo bw'oba olutunulidde Brian nze ninawe empise ng'omuntu. Kati buli lwobeera mu kintu kino ekyokusinza n'okutendereza abasinza abali bo bakimanyi tuyita through a lot. Ebigambo biba bingi, embeera eba nzibu, omulabe kwegamba ayiganya nnyo abasinza. Kwegamba omuntu ayitibwa omusinza omulaba amunoonya ng'oba bwe yandinoonyezza ki, amunoonya bubi nnyo 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 nnyo. Kati wakati awo waliwo ebigaana. Ate baganda baffe oluusi ne batategeera nti ebimu bikyesibyemu bwesibi naye nga Katonda agenda kukola. Kati ekyo kyekyanvisayo n'ennyimba oluyimba olufaanagana ku bwe lutyo nga ŋŋamba ali eyo aweddemu amaanyi oba abadde asabye ng'essaala ye teddiwaamu ng'alowooza Katonda yamwerabira ne mugamba nti Mukama ajja kukola kubanga Bayibuli egamba nti amatu gaffe bye gatannawulira n'amaaso gaffe bye gatannalaba ebyo Mukama byategese otukolera. Oba okitegeera kati ayinza okubeera eyo nga ye alaba nga ensi ekomye naye nze ndi wano muzzaamu amanyi nti Katonda waffe agenda kukola. Weewaawo OJJAKOLA bye wasuubiza onontuusa eri gye ngenda ononyimusa waggulu w'abalabe bange OJJAKOLA byonna bye waŋŋamba. It's a big tune. Thank you. A big one. Amina. Era atannalaba luyimba olwo
agende alukebere ku YouTube awandiikemu erinnya Rhoda Namayanja sikyo kituufu nnyo ajja baalulaba Rhoda Namayanja oyinza obbangeramu akapera ogambye ani muwandiisi w'oluyimba olwo Dennis Kizito yawandiika bulungi musajja mulungi ne producer mwakwatagana kituufu omanye ennyimba ne bwe liba lulungi nga producer takwataganye na muyimbi ennyimba zitera okubaako ebizibuzibu tuyimbe neera ojakola biri bye wasuubiza onontuusa eri gye ŋŋenda ononyimusa waggulu w'abalabe bange ojja kukola byonna bye waŋŋamba ekitundu wadde biganye weebiri n'ebinnumba weebiri omuyaga weeguli n'abalabe weebali bangi naye Yesu wooli Mukama gwe wooli ojja kukola byonna bye waŋŋamba. Wow, singa mbadde nanga nenkukubamu oluyimba olwo muganda waffe atulaba lwe luyimba lwa Rhoda Namayanja Oluppya lwalina muwagire mu ngeri zonna. Tosobola kuwagira muntu nga toyagadde byakola. Osobola ogendayo ku YouTube n'osubscribinga ku channel weruli n'ogenda n'oluwa like oba n'oluwa comment oba n'oludownloadinga ku simu yo n'obeera ng'olusinzizaamu oba ng'oluwulirizaamu n'abalala ne baluwulira ne luwa balala omukisa. Sinakindi okuba ku radio station yonna n'olusaba ne baluzannya n'oweebwa omukisa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Omanyi nze banga eriwerako mbadde mu kkanisa era nalokoka emyaka gikyaliko tunakaddiwa naye obuzibu bwensinza okusanga obuwagizi bwaffe butono era ebyaffe owa sekula oba ow'omunsi bw'akola ekifaanagana ng'ekyowa gospel munnanga ate ab'omukya kibadduka badda ku ky'owensi naye ku mulundi guno gwokka sijja bagamba nti ebintu by'ab'ensi mu bikyawe mubyagale nnyo naye mubyagale nga mwagala n'eby'omu bwakabaka bwa Katonda. Muwagira abayimbi aba sekula nga bwe mukola sijja bagamba nti mubawagira kuba sinze mbawa ssente n'obusobozi obubawagira naye muwagire kala abantu abo nga muwagira n'abamu ab'omu bwakabaka oba oli awo ettofayire mugatta kwabo ab'omu bwakabaka ate oba oli awo liribalwako ne mu ggulu okuzimba obwakabaka bwa Katonda okuyita mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yenze Mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle made in Kingdom Media for Uganda, East Africa, to West Africa, Africa and world over. Bwe tubadde tutambula olwaleero nga bw'olabye embeera bwe badde etambula sijja kwerabirako na kuba naffe aba Fair Heavens Constructions Uganda Limited. We give you the best to make you the best. Abakujjukiza nti bo badiringira mu building mu kuzimba bizimbe in building constructions mu kuzimba ebizimbe mu kudesigninga plani z'ebizimbe oyagala kukubira plani ya kizimbe kyo ennaku zino Kampala ne divisions ettaano ezirikola Kampala tokyakkirizibwa kuzimba mu kizimbe kitalina plani era bonna oli bwakitandika nga bajja bamugamba plani ye eriwa. Abantu abatufu be bana ba Fair Heavens awali badde bateekamu olukomo lw'essimu abasajja balokole bamanyi Katonda abajja kubanga bakola ekintu ekituufu era ekirungi ate nga kijja kuweesa ne Mukama ekitiibwa. Abasangibwa wali eri ku Jena Plaza plot 9 ku Nkrumah Road opposite ne Cham Towers 3rd floor room 3F 3F04 wali badde otuukayo oba si ekyo n'obaweereza email ku mosesmulumba@yahoo.com mosesmulumba@yahoo.com oba n'oyita ku namba zino zengenda okubanga nkusomera noti 772 341 721 oba noti 7 noti 2 341 724 be bannaffe aba Fair Heavens Constructions Uganda Limited. Muganda wange Rhoda abaako nekyobagamba koyina akatalekeka kakuli ku mutima. Akatalekeka batulaba abali eyo
mwagale music wange. Okay. Mbasuubizwa okubawa buli we munampuliranga ngamba wakisinga kisinga. So muganda wange ndaba eyo love my music. Okay. Wow. Amwagale music we nga babagambye. Asijja kusukkawo wano wabula nja kubeebaza okubanga abambi mutulaba nga bulijjo nammwe abatulabira eri ku YouTube channel yaffe mwebale nnyo Church News TV Uganda ate subscribinga likinga commentinga byonna bikole Mukama ajja kukuwa omukisa. Church News TV Uganda, tell the story to music. Nze mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle, made in Kingdom Media for Uganda, East Africa, to West Africa, Africa, and world over. Atoloza wano nasukawo.